Yeffe bazzukulu ba Kintu ne Nambi, tuli baddugavu mu buzaale ne mu butonzi, twagala lubaale waffe n'okukiirawo bwe buwangwa era n'ennono. Mwattugira weeyune obuwangwa n'ennono, weetase ku bibadde bikusumbuwa, weekanegayaalira oli wunzika obuze liirino ekkubo. Obuwangwa n'ennono gy'emirandira egikutte ennuli eriko amatabi, olaba n'ebikoola ku masanso bisolooza ku giri emirandira. Kitegeeza obuwangwa bwa kitiibwa mu mawanga Katonda ge yawa ennimi agagagoberera amateeka g'obutonzi n'obuzaale. Ekiseera ky'obuwangwa kye kino, okweruka buve wansi w'ebitanda, tubuteekewo ku mwanjo tubuwe enkizo, gwe muwazi gw'essanyu era n'emirembe. Tufube tubuzimbeko ekisenge ekinywevu kubanga bwa muwendo, n'abato tubooleke nti ly'ekkubo kya bugagga kyaffe era kisengeke. Obuwangwa n'ennono ky'ekibiina ekirina okuyamba omusawo okwetereeza, ayiga okukola obulimi n'okulunda, yeetegekere obugagga bw'ensibo, alemenga okulinda ez'ekiwu ng'emmwanyi zibala matunda n'amata, kwekukuumira obuwangwa bwaffe n'ennono ku ntikko ebyasa n'ebyasa. Obuwangwa n'ennono ku ntikko manvuuli ya buli aliko amaanyi g'obutonzi, weekiri okukuuma okutaasa